Amerika chika kati nsoso wali nempitirawo oko we basaze ku luguudo bange ejo gibadde gya mangu kabadde kagwirawo nga bwe tuyingira munda biba biwanvu nenvaawo awo kati nziza awalala kati gino gigino najyo gituuse najyo ja poles z'amasannyalaze kati banemulaba ensonga egyembagamba eya cash flow olaba bwogenda ng'otegeka kati buli bu small poles tutema eza gundi buno obulodde obuvaamu embaawo ate n'obeerayo n'egy'amasannyalaze banna olaba cash flow. I hope my message get to be understood that even in farming you can have, you know, a systematic continuous cash flow just like all other investments. Mohamed Kachika nsiba mbakuutira nga mbalaga engeri gye ensuringamu cash flow. Luli byalinga nga biringa bigambo naye nze mbalaga stage ezi zonna kati mbadde nga mbalaga nga tutema bu small pole ne tutema medium ne tutema obuloddo buno bwe basalamu kati tuli kujja gy'amasannyalaze kubanze nkozesa process. I have a strategic system nti nsimba mingi nentemamu obusooka myaka 2 nentemamu myaka 2 kitundu nentemamu obuloddo myaka 3 n'ekitundu gagaya gabeeramu ngalekamu nengalekamu ga masannyalaze kuba liceekedde nalyo tulyetaaga. That's how you ensure cash flow, but you must have a strategic process y'okoleramu ebintu ebyo kati ogiraba gigino yes gino gya masannyalaze na waliwo embadde wali gya masannyalaze nengenda bwentyo routinely. But I hope the message becomes very clear to many people that this is a financial literacy education series. So the person is physically showing to you how the things are done, not sitting onto the podcast or sitting into the studios, but he goes into the field. This is learning on the farm. Okuyigiriza abantu ng'oli ku farm kwanza kinyumira nnyo kimmalako stress olaba bwe nvuza akagaali kange nenyumirwa nenkoletya nekimmalako ne stress obwana mujjaamu wali yaani oyo okuva ewa mukwano okudaano ku Kibimu House awawalira line obwana bwasiseeko akasaidi mira kange aka Mercedes. It traumatized me. Era bannanga abantu abawangalira mu kibuga nze mbagirako enkofiira kuba muli balamba kubanga nze ekibuga stress yakyo sikisobola kujjaamu ebigenda maaso kati omwana najja n'akutunula nako n'ajja n'asikako akalabirwamuko. It's very stressing. Nekyokola ng'ovuga emmotoka yo ng'ojja ku faamu yo kati wano ekinene nnyo nze mulimu misota naye nze bwe ntunuulira omuntu ne mulengera bweti n'okulengera omusota ntambula nzira eri musota kuba nti omuntu okusinga omusota. Kati abantu tutegeere process abantu mwe bakolera. When nayogera nti nno you have to have a sustained cash flow system, that's what I meant. So it's not only that it is only in one area. Mbalaze emwanyi tuzirimye mbalaze nti no tulunde bwolunda ogasaba nno obuso obuvaamu n'obugabanya ku kyalo kyonna nabo ne balima mbalaze nti emmere tulina girima ku nsuku nembalaga nti tulina okulima emmere y'ente mbalaze process y'emiti. This is my green gold. Netekitegeeza nti buli muntu ateekeddwa genda mu miti. Abantu abalala beenyigire oba oli mu saaluuni ginywerereko oba okola sabbuuni ono abantu gwe banaabisa oba ono ow'amazzi kinywerereko. Mohamed Kachika kyagezaako balaga nti buli kintu ky'okwatako kinywerereko. Agezaako n'obbalaga abantu abaali bajerega okulima kati gagayi gatunuulire gano. Bannange bw'obanga oyagala okusimba emiti egy'amasannyalaze wano around Lake Victoria oba okusingira ddala mu bitundu bya Buganda osimbanga GU tosimbanga GC oyo gwe babagamba South Africa. Osimbanga GU, especially GU7. Ogiraba gino emiti ne bwe gyagudde wansi ku ginne waagyo tegyayatise. GU ye mulungi ku timba ne ku miti gy'amasannyalaze gwe bagula bw'onoosimba giri emyeru gyatikayatika si mirungi kusimba. So bw'oba oli w'amasannyalaze musimbe nga GU7 ne 8 bw'oba oyagala okusimba egy'amasannyalaze.